Mission ya Museveni ey'okwavuwaza bannayuganda agikoze n'agituukiriza 100 naye ng'ate abamuyambako ye bannayuganda bennyini ate abayayaanira okubeerako obulungi mu nsi eyaffe. Bannayuganda bangi b'osanga nga bakaaba bagamba Uganda obwavu bususse. Uganda tetulina mirembe olw'abakulembeze abakyamu abaliwo. Naye waliyo abatonotono ate be bakozesa okulaba nti Museveni yeekumira mu buyinza, okulaba nga tukumira mu mbeera gye tulimu n'olwaleero. Abantu abo ajja n'abawaayo obukunkumuka n'abagamba mugende musudiye bannayuganda mubalage nti obukulembeze bwa Museveni bwe buyambye munnayuganda okubeerako waali olwaleero. Era osanga abantu abakyayina enjogera egamba nti kasita Museveni yaleeta emirembe, ne weebuuza nti emirembe gye yaleeta giri luddawa. Abantu basula ku tebuukye, abantu babeera ku dduka nanti drone zaafuuka drone. Olwaleero nti gundi bamuwambye, enkya nti gundi bamusse, luli nti abakyala b'Entebbe babatta ne babafumita ebiti mu mbugo, ate luli nti ebijambiya mu bitundu by'e Masaka, luli nti aba ADF balumbye Uganda bagikubye ebbomu mu Kampala wakati. Oba okyali awo nti ate Kony alumbye aba Northern Uganda abasalako emimwa. Ne weebuuza nti kituufu obubinja bw'abayeekera obulina obujojo bya Uganda bwavaawa? Era ne weebuuza nti bwe buba nga bulumba Uganda bwagala ki? Kubanga omuntu yenna n'atwala obukulembeze bamanyi bulungi omuntu gwe baagala okuyeekera. Lwaki olumba abantu b'e Northern Uganda n'otandika obbasalako ennyindo n'emimwa ng'ate gweyagala omanyi gy'atuula mu State House Entebbe? Guli omulembe gwa Museveni ogw'okulwanira mu nsiko gwaggwawo dda, kubanga gavumenti ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekulaga kimu nti twagala buyinza. Naye balwanira mu Kampala wakati tebagenda nko mu nsiko. Kati ne weebuuza nti Kony ye musiru ayagala obuyinza n'atandikira ku bantu ba Northern Uganda basale emimwa? Oba abatujju abalumbye eggwanga Uganda abagala obuyinza bwa Museveni mbumujjamu ne batandikira e Lwengo n'e Masaka ne batandika obbatemaatema ebijambiya? Oba ne batandika kufumita bakyala biti mu mbugo abatalina ab'amagye, abatalina mu gavumenti? Ne bannayuganda ne basigala era nga bagamba nti Mwami Museveni musajja w'amaanyi nnyo era alwanyisizza obutujju obuzze bubeerawo mu Uganda. ADF kati tekyali y'amaanyi agigezezaako giwanyisa, era yalwanyisa Kony. Naye nga mwe temwebuuza Kony yaani? ADF yaani? M23 yaani? Temwebuuza bintu ebyo ne mutegeera nti abali mu buyinza bennyini nti era bebakulira obwo obubinja okuteeka bannayuganda ku bunkenke. Just ebyo kyali kibasakiranga bululu nga bagamba nti Mwami Museveni alwanyisizza Kony n'amugoba mu Uganda. Aba Northern Uganda baali batayagala kuba Mwami Museveni kalulu kuba bali bo bamumanyi emize gye. Kati yamanya nti mu kubeera nga tebamwagala kaabateekemu ffiya ya Kony. Oluvannyuma aveewo ayite akaseera alangirire nti Kony amusaanyizzaawo, nabwe gutyo abantu abo bajja kumwagala lwa mpaka, era babadde batamuwa bululu batandika okubumuwa kyere. Ogwo n'agutuukiriza n'agumala. Bw'ategeera nti Buganda etandise omubuuka tebakyamuwa kalulu, baamutegeera nti mubbi muttemu ate musse, n'agamba nti kati kooka mbayingiriza ab'ebijambiya batandika okusalaasala omu ku omu. Bw'anaagezaako n'akwata Sseggirinya ne Ssewanyana ab'e Masaka basanyuke nti batukwatidde omuntu abadde atutemaatema ebijambiya. N'olwekyo Museveni musajja w'amaanyi katutandika omuwa obululu kuba ye mununuzi waffe asobola okutukuuma mu ggwanga Uganda. Ebyo byonna anoonya kugula buganzi mu bantu. Naye ate watandikidde okukola ebikolwa ebyo okutandika okwegula mu bantu ng'abantu bamuguddemu kuba atandise okubikola mu kaseera nga kali leeti nga tekyali munnayuganda asobola kusanyukira kikolwa kya Museveni. Olwaliro Museveni wakola birungi bifaanana bitya tebikyasobola kukwata bannayuganda ku bwongo bagambe nti katumwagala olwa kino kyakoze. Ebibi byakoze ne bw'okola birungi bimeka tebisobola kusaanyawo bibi byakoze ku bannayuganda. Ate kikoze bulungi ti bannayuganda bamumanyi bulungi emize gye. Tuwulire vidiyo eno. Kankuwa ebyafaayo ebitonotono. Mukulu Museveni bwe yajja yaleeta puroguramu gye bayita Mwenda Mugaggawale. Museveni alowoozesa abantu nti ye yaleeta abantu baffe okugaggawala. Naye njagala muddeyo emabegako nga Museveni tebanaakuwonoona Uganda, bakitaffe babeeranga ne ssente. Kugambye leero Sande naye njagala kano tukakwata empola otunulire obubi bw'abasajja bano. Sharing akavidiyo kano otagege. Njagala okwebazagalira buli munnayuganda yenna akyagenda mu maaso okutwitinga ku Rwanda Air, kubanga nasabye n'okusaba abakulembeze ba National Unity Platform mulina okukwata Rwanda Air mu kikube mu mbuga z'amateeka
Ekyokubiri, bannayuganda mwenna mulina okukozesa emikutu gyammwe, smartphones, Twitters, Instagram, mulabe nga mutegeeza ensi yonna ku bubi obuli ku Rwanda Air ne gavumenti ya Uganda n'ekisaawe kya International Airport. Ogwo nno omulimu toguyita gwa kusaaga. Nawuliddeyo abagamba nti tewali kigenda kukyuka. Nabagamba buli lwolaba omuntu ng'akekema, buli lwolaba omuntu ng'akugamba nti ekyo tekigenda kukola, awo wennyini oba okwata, kubanga aba ayagala oveewo. Njagala okwebaza abantu abakyatambuza kampeyini eyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mukozese amasimu gammwe. Your phone is your safety. Eyo kamera, eyo tweet, eyo message kyekigenda okutuyambako. Now back to the point. By the way, njagala okwebaza abagenze ku kyaki leero ku Sunday. Njagala okuyimirira wamu ne muganda ffe Eddie Mutwe olw'okufiirwa jjajjaawe, kitalo nnyo, kitalo ddala. Muganda waffe munaayi, ensi bw'etyo. Twebaza nti Katonda abadde atuwadde jjajja emyaka egyo gyonna naye finally yagenze n'awummula. So muganda waffe Eddie Mutwe, kitalo nnyo, kitalo ddala muganda wange. Naye ffenna lyekkubo ku myaka 5 okuva kati oba 6 tugenda kuba ffenna tuli mu ttaka. So this is just a journey gye tumovinga, ffenna tujja kubeera tugenze. Naye ekisinga obukulu, mu budde bwo bwe wali ku nsi wakola ki? Mpulirayo aba NRM nga bagamba nti mugondere gavumenti eziriko gye mwagala ebasange. That is a very stupid mind. That is a very useless mind. Ekirowoozo ekyo kya busiru nnyo, era towulirizanga omuntu akikugamba. Sebo, mugondere gavumenti eriko gye mwagala ebasange. Bwe bw'otunuulira eno gavumenti ya Museveni eyina n'essuubi erigenda nga balina mu kutraininga mwana ajja atukwatemu. So baagala tusirike. Museveni akaddiwe atuuke okufa, baleete omwana, baleete omuzzukulu. Eyo buli lw'owulira ng'omuntu akola statement bw'atyo, manya nti ye mulabe w'eggwanga. Ekirala omubuuzanga bw'agamba nti tugondere gavumenti eriko gye twagala etusangeko, lwaki Museveni teyagumiikiriza gavumenti eyaliko n'alinda eyiye musangeko? Lwaki Museveni teyagumiikiriza gavumenti gye yasangako eyawangula n'akalulu n'alinda eyiye musangeko? Omanyi abantu bano balowooza nti buli omu musimu. Sebo mugondere gavumenti eriko gye mwagala ebasange, naye nga mu gavumenti gy'oyagala etusange mwateeseteese dda n'omusika. Naye abaana b'NRM mulina propaganda. Abaana be oba mulowooza tukyali mu 1900. Sebo ffe tubeere wano, emyaka gyaffe gyonna mugiridde, egy'abaana baffe mugiridde, egy'abaganda baffe mugiridde, egy'abazadde baffe mugiridde. Sebo tugondere gavumenti eriko gye twagala etusange. Nange ekibuuzo kye mbuuza, Museveni nga teyagondera gavumenti eyaliko eyiye musange. By the way, mu bantu be tulina okunenya ennyo, Museveni yagenda n'ajjako gavumenti eyali erondeddwa mu mateeka. Era Museveni yalangirira nga baakamala akalulu n'agamba nti singa babba akalulu ngenda mu nsiko. Ekyo ekikolwa kye yakola mbu kibi nnyo okusinga bannayuganda abakeera ku makyale bagamba nti tugenda kujjako Museveni. Kyokka nga ye Museveni yalangirira nti agenda mu nsiko. Mu nsiko yali tagendayo kunuuna switi, yali agenda mu nsiko kutta bantu, yali agenda mu nsiko kutegeka buyeekera. Naye yakulowoozesa mbu gwe bw'ojja n'ogamba nti Museveni twagala kujjako mu kakati, you have incited violence. Omanyi Museveni ne ttiimu ye balinganga bw'olaba. Museveni abantu bwe bamuwagira tebabeera basosoze, naye abantu bagenda omuwagira nga babeera basosoze. Kakuwa ekizampu, Museveni yalwanira Luweero n'akwata obuyinza. Luweero bwe yamusesema yabagamba nti Abaganda basosoze. Naye nga Luweero yalondanga Museveni ku kikumi ku kinnaakyo. Abantu b'omu Buganda bwe baawagiranga Museveni ng'afuna 100% tebaali basosoze. Bwe baasazeewo ne bagaa nti tukyuseemu, baafuuse basosoze. Era kampeyini etambula, bannange people power basosoze, Kyagulanyi musosoze, Kyagulanyi tayagala Abanyarwanda, Nuupu teyagala Abanyarwanda. Abooluganda, mwe lwaki mulowooza nti bwe kibeera mu feva yammwe it is not tribal, naye bwe kibeera mu feva y'abalala it is tribal? Njagala kubategeeza temukyasobola kuleeta puroguramu ya kusosola mu mulembe guno. Ekyokubiri, mukulu Museveni omaze wano emyaka 4. Kitegeeza abantu be wava nabo mu nsiko abasinga baafa.
abatonotono abaliwo bakaddiwa, abalala abaliwo wabatunda wabafira. Bane muntagingira olwamula ndeetere wano linki tuwulirize nga bwe tukola ki nga bwe tutwitinga. Ngenda kusaba munnayuganda alaba vidiyo eno nkolera ekintu kimu, engeri gyeri Sande sharinga vidiyo eno, kubanga tugenda kwogera ku bintu bimu ebyenjawulo. Tugenda kwogera ku 1 million march, tulabe weaknesses zaffe ziri luddawa, strength zaffe ziri luddawa, kiki kye twafuna awo ngenda okubeesinga. Naye nga tukyali ku ebyo nkyatematema mu bintu bino mpolampola. Tudde ku point gye mbadde njagala okuyisaawo. Mukulu Museveni bwe yajja ne master plan ye. Ekituufu kiri nti Museveni etayimu ye yagiramu ebbanga eryasooka yalina omutima gw'eggwanga. Webale nnyo bane buli alina Twitter njagala owulirize nga bw'otwitinga. Museveni bwe yajja yalinamu omutima gw'eggwanga omutonotono, naye Museveni gye yagenda ng'akula yatandika okukyawa bannayuganda. Yabakyawa atya? Museveni yajja mu buyinza yasanga wano ebitongole ebyali byetengeredde nga bikola nga bigaggawaza abantu. Program gye yasookerako yasooka kukola kye bayita privatization. Ebitongole ebyo byonna ne babyeddiza nga gavumenti. Baatugamba nti babyeddiza bigenda kubeera byamangu nnyo, bigenda kuyamba nnyo okubeera nga gavumenti ebiteekinga over nga babikozesa okuyamba bannansi. Ne babitwala. Bwe bamala okubitwala mu bino mwe mwalimu kye bayita UEB, ekitongole ekyali eky'amasanyalaze. Kyali kimu kyokka bwe kiti UEB, naye nga kisapulayinga amasanyalaze almost mu Uganda yonna, ate nga amasanyalaze tegagenda. Museveni bw'akitwala n'akitemaatema mu poloti. Olwaleero mu Uganda nga ffe tukola amasanyalaze buli lunaku tubeera ku load shedding. Oyo Museveni ayagala eggwanga. Bwe kyali ekitongole kimu ekya UEB kyali kisapulayinga amasanyalaze nga kizibu nnyo amasanyalaze okuvaako. Bwe yakiteekinga n'akitemaatema mu poloti ne bifuuka ebitongole bingi mu kitongole kimu. Olunaku olwaleero abali mu Kampala munanjulira amasanyalaze gasobola okubeerako e Kampala wane wiiki namba. Olaba n'ab'ejjinja gye gava gaba gavuddeko. Oyo ye Museveni ayagala okulaakulanya eggwanga. Tuve ku ekyo tugende ku kirala. Mukulu Museveni yasanga bakitaffe balina ssente. Amazima gali nti bataata baffe baali bagagga. Bataata baffe baatandikanga okuvuga emmotoka, okugula ebintu eby'ebbeeyi, okugula amataka nga bakyali bavubuka bato. Museveni bw'amanya nti abannayuganda yakola ne statement mwennyini, yagamba omugagga tafugika. Kati bw'amala okukola statement eyo nti omugagga tafugika n'aleeta program, kubanga Museveni yasanga abannayuganda balinamu ssente zaabwe, bataata baffe balinangamu akasente. Bw'amala ogamba nti abagagga tebafugika n'aleeta program mbwaze kubagaggawaza nga bagiyita batya, bonna bagaggawale. Now mujjukira ebiseera bya Mukulu Museveni bwe yalangira ne gavumenti ye nti bannange mulime mulinga. Mulime ki? Mulinga. Basajja bato ne balima mulinga. Mulinga amala okukula atuuka ku kiseera eky'okukungula, abakulu mu gavumenti nga bamusala bbeeyi. Abasajja bato abaali bataddemu ssente zaabwe nnyingi, abaali bakoze buli kimu ng'ate tebava mu bizinesi, abo ne bava mu production. Tuba tukyali awo. Gavumenti ya Museveni neevaayo ne project egamba mbu mulime ebinazi. Bannaye abantu baalima ebinazi. Abantu baalima ebinazi. Abantu baalima ebinazi ne batema emmere yaabwe, anti gavumenti yafunye akatale. Abantu ne balima ebinazi. Bwe baalaba abantu mumaze okulima ebinazi biweze, abasajja ne akatale ne kabula. Abo nabo ne bava mu bizinesi. Tuba tukyali awo. Ne bagamba nti kakati gavumenti yafunye akatale k'emmese. Naye ekikulu mwerabira nnyo, bino ebintu byonna bina byaliwo. Abantu ne balunda emmese. Emmese zino enzunguze. Ne balunda emmese, ne balunda emmese, ne balunda emmese. Ate emmese akatale kaalabika. Jjukira oteekamu ssente, ate tugenda zijjayo. Abo abantu ne bava mu bizinesi. Abatonotono abaali basigaddewo, Museveni kye yakola, njagala babuuza bannayuganda bannange. Okimanyi nti mu Uganda wano walingawo omuntu ng'asobola okubbira omuntu omu olunaku olwaleero okweyimba mu konteyina okuva e China muganda wange. Mujjukira vanira, mujjukira mulinga. Bannayuganda nze neewuunya n'okwewuunya omuntu ayimirira naga nti Museveni ayagala eggwanga. Muleke kukwata mu netiwaaka bannange.
munange Museveni ng'akuba pulaani kakati bano mbaavuwaza nga yakajja yalimba bataata baffe nti batwale ssente zaabwe mu bbanka babaweemu simanyi lusumeka abantu ne bava mu bizinesi. Oyo nno ye Museveni era eyajja wano okununula eggwanga era yagamba nti azze kugaggawaza bannayuganda era ayagala nnyo bannansi. Naye ebyo byonna bino osobola obiteeka ebbali. Naye waliwo ekintu ekyewuunyisa nti edda wabeeranga mu kyalo baakugambanga nti bw'obanga oyagala ebyobwerere genda e Mulago. Naye kati okugenda e Mulago muganda wange bakuwandiikira eddagala ne bakusindika mu famasi eri wabweru kumpi n'eddwaliro ery'e Mulago. Edda mumanyi bulungi nti engombe eyo yaliwo nti bw'oba oyagala ebyobwerere genda e Mulago. Kati okyasobola ogendayo. Kati natunuulidde bannayuganda nga bagamba nti Bobi Wine talina kyakoze, Bobi Wine mubi nnyo era Bobi Wine atulimba. Bannayuganda banaku bannange bw'oba oli wano ng'ondaba njagala kutegeeza kino kankikugambe. Gwe bw'oba olowooza nti ngenda kuyigiriza nti Museveni mubi kanguwa ekyokulabirako. E Mulago sikaani ya mitwalo aga just okukola sikaani emitwalo 4 sikaani okusikaaninga nga tebanakukwatako aga kwaga eyo nno ddwaliro lya gavumenti. Kati ekibuuzo kiri kimu, mu private zibeera ssente mmeka? Wali ogenzeko e Mulago okukola sikaani? Omanye ekiri mu malwaliro ge Uganda wano. Ntunuulira abantu bano nga mulowooza nti ekizibu kya Uganda mbu Bobi Wine yagenda okukibayambako ne mbasaasira. Bannansi mpaka bwe tunaategeera nti tuli ku lwaffe, mpaka bwe tunaategeera nti abantu abakolamu tebakyalina budde bw'abantu banaku, bwe tujja okunyiiga tukube zino embwa.